Yes for ADTV UG mbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwena muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale abali e Saudi abali mu ggwanga erya Oman mbebaza ne bagamba nti muli babode nnyo kubanga mugiye kumirako ensonga za Pastor Tom Mugerwa ne Pastor Senyonga tezinaba kubanga zikomekirira Pastor Senyonga akyesibye nnyo ko Pastor Tom Mugerwa akyamwesibyeko nnyo abantu bangi bazinga bakola kibesi bako Pastor Tom Mugerwa ninga bamukwangukako jjukira Pastor Senyonga yavaayo ng'alumba Pastor Robert Kayanja wabula mutabani wa Robert Kayanja Pastor yamugamba nti sebo weesonyiwe taata wange ne maama wange omanyi mutabani waabwe si mwangu yamugamba otaabesonyiwe nja kukukola ekintu ky'otajja kumanya aye ky'ojja okwejjusa oyo n'amwesonyiwa ndowooza oba yatyamuko kati saawa zino ali ku Pastor Tom Mugerwa Pastor Tom Mugerwa waliwo basajja be oba akola nabo mu kyaki be balumba Pastor Tom Mugerwa era bava ne bagamba nti abantu basukka nti okubanga bakkiriza mu Pastor Tom Mugerwa nti okubanga bamukkirizamu okusinga ne Katonda omwami oyo bakola bonna ne Pastor Senyonga wali ku Top TV kosa ne kyaki yaabwe eyo gye bakolamu naye bana abasajja eri bapasita abasinga banekyo bangola abasajja bakatonda nga baagala entalo Pastor Kayanja yamusirikira busiriikirize Pastor Senyonga ye buli omu aba ayagala amuyisemu eggaali kati saawa zino agamba nti abantu basinza nnyo Pastor Tom Mugerwa nti n'okusinga Katonda nti abantu bandibadde bakola ki bapasita babasinza naye nga tebabasinza nnyo kusukkawo ate kubasinza nga bakatonda Pastor Tom bagamba nti abantu bamusinza nnyo nti n'okusinga Katonda era nga Pastor Senyonga yibwate bakola ki yibwate bagamba n'agamba nti abantu balekerawo kubanga bamusinza nga Katonda kubanga si Katonda kuba nti no bonna bantu balina okujjukira nti Katonda gyali era Katonda nti yakola ki nti yatonda Pastor Tom Mugerwa munange ebitambula akadde kano nali manya ebintu bya bano byaggwa naye tebinaba kubanga biggwa bannange era bikyatambula mpola simanyi Pastor Tom Mugerwa akola atya kubanga akyamusirikidde sinaba kubanga kwakinaba kubanga mwanuko naye ono ebiseera ebisinga saavisi zonna zakola egenda okulaba era amulumba ogenda okulaba nga abaako kyayogera ogenda okulaba nga amusookoza ogenda okulaba nga asookoza omanyi musajja mukyokozi wa ntalo manyi bapasita nga bakyokozi ba ntalo bannange nga bakyokozi ba ntalo kati ye Pastor Senyonga naye ng'ensonga zeezo mugimpereka like musubscribing ate munyigene kati wapula Pastor Tom Mugerwa yasirise kye amusiiza akasiriso kati awo simanyi abasinga bebuuza Pastor Tom Mugerwa ateekateeka ki omanyi musajja bintu bye byampola tamalaga kwanukula kubanga bangi abazinga bamulumba twabako kunaaba bamulumba abakolaga mu kyaki ye be yali yasembeza omu kwabo yali akola ndowooza nga bali nabawanika abakyaki yamwefuulira bali bamuyita oba muzaali ye muzaali ndowooza mwamutegerako oyo naye namubagambako kowanenga bazze bangi bakyokoza entalo naye ye nga abasiriikirize kati muzaali oba yalagawo musajja oyo simanyi nawa gyali oyo teyamwanukula jjukira ebiseera byomuzaale we yamulumbira musajja watu yali yakafiirwa nnyina n'agamba Katonda bwe namumalirako obudde nga maama wange nakafa ndi mu nnaku nja kuba sitegeera oyo n'amuleka n'amwesonyiwa ebiseera muzaale bwe yasinga okulumbira ennyo Pastor Tom Mugerwa byebiseera byeyafiiramu maama we byebiseera bye yaluzingiramu maama we byebiseera maama we bye yafiiramu teyamwanukula oyo yamuleka nga alinga tamulaba muzaale nga yakola vidiyo muzaale nga yayogera muzaale nga yayogera bintu nti Pastor Tom simanya nga batta omuntu biki muzaale yayogera bingi naye nga Pastor Tom takola ki tabikkiriza muzaale n'agamba n'ogamba nti agenze mu mateeka yagenda mu mateeka muzaale yagenda mu kooti naye tebyayitamu kubanga muzaale yali agamba nti baamukuba ne bamumenya naye nga bamutwala mu sekaani tebalabawo wamenyeka ebyo byakomawo bangi abazinga balumba Pastor Tom Mugerwa okwagala okusula kyaki eyo kubanga ne TV okugitandikawo era baali bagiremesa eyo Eternal TV gyalina essaawa zino baali bagiremesa
era tebyali byangu okugitandikawo. Essaawa zino ku Free to Air kweri naye tebyali byangu okugitandikawo, ne ku GoTV ndowooza kweri naye tebyali byangu kugitandikawo, naye byali byakaweereege. Kugamba musajja azaayita mbuwonvu n'obuko naye Pastor Ssenyonga yagamba ekineewuunyisa bapasita bano buli ndiga zirina engeri gye zisinzamu omuntu waazo. Yes, kati bano bo bagamba nti abasinza Pastor Tom Mugirwa tebamusinza n'okusukka we baalikomye. Balekerawo okumusinza mu ngeri bw'etyo, balekerawo okumusinza nga Katonda, balina okumusinza nga omuntu wa bulijjo, ng'omuntu munnaabwe. Bo nga bo kye bakola ki? Kye beesibyeko, bo nga bo kye bagamba. Kati ekituufu kyeki? Ekituufu kye kati endiga zikole zitya? Kubanga buli ndiga zikkiriza mu bapasita baazo. Eza pasita bugingo zimukkiririzaamu. Olaba abasinga bagamba endiga zisabira mu bisooto n'era zikira nzikola ki? Nzigenda ku church. Kati abo bakkiriza mu pasita waabwe. Pastor Ssenyonga naye alina ababa bamukkirizamu. Pastor Kande naye alina ababa bamukkirizamu abagula n'omuceere nga bagambye nti omuceere gukola ki? Omuceere gulimu emikisa kyokka temwali mukisa wadde n'akamu ng'ate gwa bbeeyi bitya naye baagugula. Kugamba buli pastor alina engeri gy'akola ki? Alina engeri gya communicatingamu n'endiga ze, alina engeri gy'akolaganamu nabo. Mugimpereka like, musubscribinge ate munyige ne kale bagita Faadi TV yugi abali e Saudi abali mu ggwanga erya Oman mbebaza. Subscribe ate onyige ne kale bagita Faadi TV yugi mwabali kata ne Saudi bagamba nti muli bamanyi ensonga za Pastor Tom Mugirwa bemuko bitwende ng'akadde kano okutwaliza awamu. Mbeere bulungi, mbagala nnyo mwenna, mweraba. Faadi yugi News KB TV yugi KRTV Uganda Now, Faadi TV yugi updates mba nazo bunaku olukya ku nsi kuno. Mbeere bulungi, subscribe ate onyige ne kale, mweraba.